kali ketubaddeko kali akafeesi soko demo close up y'omwana ono kaliwa kabadde ki obankuleke otenda obulungi bwa Katonda sinnakyogerako osaagala we waayirize badde mbanyi oli mukutenda bulungi muti munnange yankola obulungi obutagamba muli mutya ye tuli bulungi batutumira mbagamba batya bayina n'obubaka bwe bampande naye sisobola bukuwa kakuteme kale tubabuuzaako mugamba muteka nsubire nti buli bulungi naye musiza okubanga timulamba makyaga olunaku olwaleero eno ye telefayina ey'obwakabaka bwa Buganda puroguramu yebeera biikya ku weekend tubawona amawulire kale olunaku olwejjo wabadde ebivulu bibiri Juliana Kanyomozi kuserena ne B2C obayitanga ba Kampala boys Kampala boys batulinawo Kampala abokka babadde kuserena kakati ebivule benga woyinza okubiraba mu bufunze ku screen yawo bwe biyinza okubanga byalabise baleeta ku Serena Juliana yabadde ayingiraawo yayise bwati yabayisemu bwati kakati eno side yeno be bana ba B2C batandika ku side ya B2C princess nga yanyumiyo kufa obufwe yabise bulungi batandika ku side ya B2C eno mu attendance because onako leo tutunulira shows zino atugenda tutunulira ebintu bibiri tutunulira attendance kibeera ku side y'abawagizi then tutunulire ku performance kibeera ku side y'abaperformer kakati bwogenda ku side ya Freedom City ndoza Freedom City yasemba y'okujjula ennyo bwetu bayaligundeeze ojjukira yako ya Kingsa yagundeeze kajjula ne kakubako bwe kati neggulo bwe kabadde kati lwakwa kati akajjo VIP embagisazeeko gye baatadde stage wabera stage wabadde ki baataddeyo VIP ndala wabaddeyo abamawulire n'abaguze endoza table waggulu stage kwe kwabaddeko kati nebeeranga ka side akamu akatulamu abantu eri waggulu n'ekibangirizeemu ekimu wansi ekiyinza okutulamu abantu kale nga 13 oba obanyigiriza bwe mba ndowooza 13 ku 14 n'eri waggulu aba kibasse wabula ate eno waggulu ku VIP abantu babadde batudde nga n'abalala bayimiridde kati oyinza okulowooza nti abandi badde abaawano be babadde bayimiridde eri so tusigala nga B2C erina rekodi gyakoze eki gyaseetinze kakati bwe tujja mu attendance kunze wemba mpa max zonna sho zabadde kwa 100% kubanga wemba nga ndi kuseena nga nsubira abantu 2,000 abasasudde emitwalo 10,000 seena nayo nejjula seena woogirabira nti ekubye njagala ontwalire kabanyi wali kabanyi ako waliwo ekifaananyi ekiraga kabanyi wali waggulu kabanyi kasooka laba nga kajjudde omanya nti Serena ekikubye watuula baliwa abakabanyi be bamu n'abaana abaawana wansi so njalo nziruseeko kugundi Juliana katono nnyo waliwe kasembera wali wali mu kabanyi wali gundi ya short ya kabanyi muno short ya kabanyi waliwo olabira akabanyi nga okulaba kali kakubyeko Juliana alina abamwerekeddeko yes kakati mu attendance eri 100% Juliana yajjuza ne B2C yakoze eki yajjuza kati bw'ovaawo ekirala ekikulu kigenda mu performance kitegeeza nti abagizi bo mwakoze omulimu gwammwe kati obwekivaawo kigenda mu performance tugenda tunulira ebintu bisatu ffe tugenda tunulira sound tugenda tunulira entertainment tutunulire ne dress code sound wa Freedom City for the first time ya improvinzeemu atera okuba mutali ku muzuli ibya improvinze nnyo bw'omugeraganya ne sound wa bulijjo akozesebwa ku Freedom City era actually nawulidde nti sounding yago bafunye bamugye Malawi kati bino si bigambo kusudiyamu era bonna ababadde ku side yeno wansi babadde bawulira wadde nabadde njogera ne Buule nangamba nti mbadde mu VIP beside eri ey'omunsonda nga siwulira akakukyembadde kugamba kabanyi ka Serena kali eri okasooka lengena nga kakubyeko omanya Serena ejjudde abasinga batera kukuba wano mu kajja eri waggulu mu kabanyi tebakubayo kakati nga tuze ku kya sound nti
sound wa freedom state improving era nsobola okubawa ebitundu nga 70%. But because Serena eri proofed for performances, sound yaba wanjawulo, so wa Serena aba asingako. Entertainment, Juliana yakoze ekintu ekyenjawulo nti obedda buli muyimbi ajja kuyi bado yazze kulaba Juliana. Kati nga Florence Nampijja gwe yayimba naye, ojja n'oyimba olimba lwe yayimba naye, n'otambula n'oddayo. Toli baluluwo. Nalabyeko ku Street Kid ninga alengedde ku bushoke, Azizi najja nakuba gitaaye n'agiteekamu. So wekigenda mu performance, then wekigenda ne ku B2C nabo baakoze bulungi. Performance yabadde nnungi. However nze side performances ya Serena maybe olwa atmosphere njagiwa 80 nongiwa 70. Dress code bonna bayambadde bulungi. B2C bayambadde mama nabuno obwana katusookewa tusooke mbana battu tusooke ku bana baliwa bana battu ba Kampala boys toyagala bakadde ekyo sinnakyogera hand opposite y'abaana ttu ebera bakadde nze gambye baana ttu ba Kampala boys be tulina bokka anti era opposite y'abaana ttu ebera sikitegedde hawo olwangawo ntegeera mpola olwangawo so wampe ba Kampala freedom city wazinga lwazenga basista komanga kawo naye nga twale tulinze obadde ki bandi olimba lwabo lwayimba omwalwagala nga kati buli omwagamba oba banayimba naye pembozi